Mangunga Museveni ajeko obuyinza eri Kadaga yatambula yekanga akulukusa amazige kololo yali ayingide emotoka ya asikali ne bamugamba mama benzi yo yeri wali eri nga kitegedde nti in this country in this world you are supposed to be omuntu ali wansi atekakanya nengo okimanyi Kadaga yagamba Museveni nti singa sinze Kadaga kukutiza semateeka weggwanga nenkugirawo age limit simaine bikyebyo limiti zamwe so you wouldn't be there. What happened? She walked alone at Kololo bino bikugamba twali ku NBS Sanyuka TV nga mubiraga live nga tugenze wali Museveni n'agamba oyo natutte obudde bwange nenkunga ababaka talina kudda wano. Kati some of you think that these people are kidnapping our people, who are killing our people, they are gods. Okay. So you are supposed to glorify them, you are supposed to worship them. I say no. Abantu benakaseke bangamba fe tulinga sebo Bible weyogera I'm very sorry Muslim kama fe Yesu yagamba nti endiga emu webula nja kulekawo endiga ziba 10 endiga emu nebula mu kiralo nja kulekawo 99 sheep ngende nonye yendiga etya. So but this is not one sheep. Lwaki bino temubyogerera wali mu parliament? Anti mu parliament kubanga tebozira nova speaker talina gwa mamuzinda luliriza. Yes. Speaker talina gwa mamuzinda. Chotazemu government chief whip aliao lead of government business aliao ba minister wa security wa defense wa internal affairs bonna baliao bakolechi. Why not go? Why are they answering? You have faced them several times. Go please parliament please face them bino byoyogera kati bibagambe wali anti kati sebo uliriza sebo speaker njawulo yaffe n'abalala ne bwoba wamunyiziza kuwo muzindalo Speaker chemba manyiko nyoba wamuvumye akugamba colleagues bino bibadde byebbali naye nzize wano ku fulo we are colleagues nkuwo muzindalo. We have spoken about these people. Tewali we tutuse ate fe speaker alino kimanya we are not battling you, right honorable speaker, neither are we battling parliament as an institution. We are asking the executive, one of the 3 pillars governing this country, please we want our people dead or alive. What stops you? What's the connection? Because speaker kugamba bamaga mino bizubu na executive then parliament temina kuja anti speaker si ayogerera executive. No, that's being impartial. You're answerable to the speaker. Speaker as alina kutugata. Speaker is a bridge between the opposition and those in the government. Speaker is a bridge. Talina kukugamba nti komawo mu parliament kati nga sinawulira bwayisa speech zigamba muleta abantu bafe balamu oba bafu. Wamulideko? Wamulideko sebo kubanga nawe olabikoli omukubana mawulire benaalemu naye gwe nkubuze kati onsanyusiza ogambe sikusibaako kakati kyembadde nkugamba nti oba tolina side nawe banja ku bantu. Differentiate defiance against parliament and defiance against government. Leader of government business, the right honorable prime minister Nabanja yalina okuvaayo laffe tubuuza speaker, please speaker don't divert us. Abantu baffe tetubasaba gwe nga parliament yawamba abantu baffe not Anita Among abantu baffe tubasaba mwami Museveni and his government oba balamu oba bafu don't divert us. Ebyo birina kwansalingwa. Speaker supposed to play an impartial role okuwuliriza nze gwokako okudda mu parliament n'oli eyabuzaawo abantu baffe mukake omugeeti balutamaguzi bagamba bafulumye parliament naye gwe abantu baabwe baliwa. These are not normal. We shall do a lot of abnormal things. Bemugenda okulaba embeera si ya bulijjo nga bw'ogiraba. Era ffe tetugamba nga konti speaker wa parliament the right honorable Anita Among tukubanja abantu baffe, ffe tugamba executive tubanjiza at least tubadde civil enough okuba nti tubanja abantu baffe tetugenze mu nsiko tetulina gwe tukubye tetulina gwe tuvumye even walking out nakwo kwogera okufuluma obufulumi parliament nakwo kwogera kubanga mwe mugamba nti parliament ebeera kuteesa ne bwe mba nfulumye nga sina kigambo kyenjogedde just mere walking out is a statement itself. So kakati gwe bino byotandika okunziza mu mateeka mbukimanyi sipiika yagambye ne bwaba sipiika nga gwe babuzizaawo oba gwe batemudde era nvaayo emisinde nenkugamba nti no mujja kuleeta sipiika Anita Among nga mulamu oba nga mufu. Nina wano kiwandiiko kya honorable speaker right honorable Anita Among. Ebiwandiiko jja kusoma bingi ffe tubanja bantu si biwandiiko. Yes, nga kugamba tubanja bantu si biwandiiko.
olidde ssebo tubanja abantu si biwandiiko. We have had enough of biwandiiko. Nono mukamao. Mukama wange. Mukamao mu parliament. Yes. Right Honorable Aneta Nitamong. Ngawandika wano. Gaga members who are absent from the house without authorization should stay away from parliamentary committees. Tosubira mu committee yo now that wava mu parliament without being authorized by her. Kakati waliwo ffe kye tuyita obuntu bulamu. People serve and go. Nze nalabako ku Kadaaga nga akulukusa amaziga nga tuva okulonda ye Kadaaga n'olanya. Olwaleero Kadaaga n'omuzindalo mu house asaba musaba agusaba Anita Amongo n'amugamba mama nayogera. Obuntu kikulu nnyo. In these positions we serve and go. Kakati ati ulirija. Ani yanonda. Bantu bonna kasike.